Buterevu oli ku Sol TV enkyalero nkwaniriza munaffe azukuse naffe ku munnyo amanya zetu simapolo mbabuuzaako nti mwasuze mutya basebo ne banyabo tubakulisaayo mu weekend ntwala omukisa guno neera okuyozayoza bana House of Prayer Ministries International emyaka 11 twajaguza obulungi ku Canaan Land mukulikeyo abadde naffe ku mukolo ogwo namwe mwena Abannayuganda gye mwabadde mu weekend tuwunzika wiiki esembayo mu mwezi ogwa January omwaka 2022 ate nga ye wiiki esoose mu ntegeka eyoggulawo eggwanga okutwaliza wamu muteeka okubanga Bannayuganda mwasanyusemuko boolyawo akensuso mu mbeera eyo okwekulisa ekibanga lyetwamazemu lockdown eya COVID-19 nyongera obaniriza mu program Omunnyo Ku Makya kabeera kadde kakubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo kati n'okwekkaanya embeera nga bweri mu kisawe ky'ebyobufuzi mu mbeera ey'enkulaakulana ne mu bulamu bwaffe bwa bulijjo amanyiza tusimapolo nga bulijjo mbeera n'amagenyi era negatiddwako munnakibiina kya Democratic Party mu kakalukanyi w'ebyobufuzi Vincent Mayanja nsanyuse nnyo okulaba ku program enkyaleero. Nange nsanyuse okulaba sebo. Ne mukulu Ibrahim. Abantu bakutonda mwenna bali mu kutulaba leero. Beebaza byonna bye mukola. Ate mwebale kusaba ne tusobola okuva mu muggalo. Ate n'abaana baffe ne basobola okuddayo ku masomero. Ate nsasira eggwanga okuviibwako omukulu ow'ekitiibwa gavana abadde gavana wa Bank of Uganda twebaza Katonda olw'emirimu gy'asobodde okumukozesa. Kale tweyanzege mwami Vincent Mayanja ngaba nkutegeezeza nti mu kakalukanyi b'ebyobufuzi ate munnakibiina kya Democratic Party ekibiina ekisingayo obukadde mu bibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda twegatiddwako Muwaya Ibrahim ono omutunulizi w'ebyobufuzi. Ibrahim nsanyuse okulaba enkyaleero. Nange bwe ntyo nsanyuse nnyo okuba nti nateera nfunye omukisa okulabikako ku mpewo za Salt TV ku Munnyo Ku Makya bannamunnyo mwenna ababukeeza enkokola ne mutoota buliro mbeebaza tetukitwala for granted. Nsanyuse nnyo okuba nti mukulu Mayanja ono ompadde omukisa okusisinkana naye bannaddipi bano balina ekyama kye batatugambanga oba oliawo anaakibotola leero obugumiikiriza bwe balina bungi nnyo era ntwala omukisa gwe gumu okusaasira eggwanga okuviirwako gavana wa Bank of Uganda okuviirwako eyali minisita wa ethics Father Lokodo naye yawumudde mu wiiki eyise. Naye waffe Busoga Ssebwe Kasambira twafiiriddwa omusajja Othman Hassan Katende yabadde musajja muzeeyi mukwasaganya mukozi mutendesi w'abavubuka abadde muyiiya naye ng'agunjula n'abavubuka n'abawasikiruzi ezo twamuwumuzza olunaku lwajjo olwa Sande so nsaasira nnyo abantu bannakasambira mwenna twaviiriddwako omusajja w'amaanyi kati nofeeri Othman Katende atuluma n'okusinga gavana kuba ye tubadde tubaala naye ng'ate ebibala bye tubirabako mu kitundu awo bwennyini directly nga ne sente ziriko omukono gwa gavana tuzikwata. Kitalo nnyo bannaffe abeerudde eyo mu Busoga tubasaasidde nnyo olw'okuviirwako omuntu wamu. Batulaba ku Salt TV bwe tutandise program Omunnyo Ku Makya twongera neera okukulisaayo ababadde mu kuziika n'okuwerekera omugenzi kati abadde gavana wa Bank of Uganda Professor Emmanuel Mutebire yaziikiddwa olunaku lw'eggulo mu Kigezi sub-region mu kibuga Kabale oba mu district y'e Kabale. Twongera neera okusaasira famire ye n'okusaasira eggwanga lye n'okutwaliza wamu okuviirwako omuntu ng'oyo. Ebyamwogeddwako bingi naye byonna tubizingira wamu. Yayogeddwako ng'omuntu abadde mpagiruwaga mu byenfuna oba okuyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga lyattu Uganda ate abadde omwesimbu ate ng'ali honest oba nga mwerufu oba mulambulukufu mu mbeera eyo. Twongera okusaasira eggwanga lino okutwaliza wamu nammwe mwena abafiiriddwa mu mbeera eyo. Naye katono nnyo
nja kuwa abagenyi bange ekigambo kimu bibiri ku nfa oba oliawo kukuvirwako oba obulamu bwa Mutebire, Professor Mutebire. Muwaya ndowooza go basoko tuwe ekigambo bakyosobola okwogera ku Professor Mutebire. Professor Mutebire musajja abadde mpagirwaga mu byenfuna by'eggwanga. Alwanyisizza siringi ya Uganda okuba nti esigala nga yansa okugerageranyiza mu katale k'ensimbi. Eggwanga alina waalituusizza era ebirungi bye bingi naye nze Apollo ekyannakuwazza si kuba nti kikyokuba nti mu kuviibwako kwa Professor Mutebire banakigwanyizi ab'enyingiza ebyabwe abali mu gavumenti eno badivertinze attention ne tuba nti olwaleero mu kifo ekyokuba nti tunakuwala era nga tujjukira ebingi ennyo Professor Mutebire byakoledde eggwanga lino nti ate amawulire gajjuddemu kuba nti abantu beebuuza nti omusajja gavana wa Bank of Uganda apulaningira eggwanga lino abadde asalawo rate ki banks kwe ziwolera munnayuganda owa wansi interest kijasasula ng'afunye kalooni mu banka omusajja abadde professor wa economics ne baba nti bamukendeezezza kuba nti ate bamulaze ekifaananyi ng'omuntu abadde tasobola kuteekerateekera famire ye kyannakuwazza nnyo era tugamba abantu abakolagana n'abantu bano nti zino shaaka zikulya k'oba oli mulamu ne bw'oba ofudde. Professor Mutebire baamulidde afudde byakoledde eggwanga lyonna ne bebalijungulwa ogenda ne mu bantu wansi eno gye tuwangaalira ng'olaba abantu musajja kyono ku ssente zonna z'abadde afuna ku biki biki kati ekifaananyi kya Professor Mutebire kye balese mu maaso g'abantu bakikakkanyiza ng'ate abadde musajja mu basajja oba oliawo be tutasobola kuzzaawo mu ggwanga lino. Weewaawo bwana Mayanja naawe tuweeyo ekigambo kyosobola okwogera ku Professor Mutebire. Nja kumwebaza emirimu gy'akoze naye kyenja okusimbako essira nti abadde tafaayo nnyo ku bafunampola nga bwe bagenda mu mabanka okwewola ssente nga banks ezisinga interest ziri waggulu ate nga Bank of Uganda yeregulatinga interests ez'amabanka amalala nti ebiseera ebisinga n'amabanks gano gabadde gawamba ebintu by'abantu bamufuna mpola omuntu yagenda kufuna ssente asobole okuba obulungi ate in the end banks ne zitwala ebintu bye nga tewalina gyekubira nduulu n'olwekyo ndowooza bubadde bunafu wa Bank of Uganda baforeigners bano abajja okuinvestinga mu Uganda okubanga omuntu wa wansi munnauganda ate anyigirizibwa mu nsi ye ng'amabanka gatwala ebintu bye ndowooza ekyabadde munafumuko newankubadde nti ayina ebirungi ebitonotono byamwogeddeko naye ne kino nja kukyogerako nti akoze eggwanga nga Uganda economy terina kuyimirira ku muntu omu kaakati nsuubira nti abadde mu kukola kwe ategeka omulala asobola omuddira mu bigere so tumwebaze ate tumusabire kale tuyanzegera abatulaba ku Solo TV ebifaananyi byolabakaawo bye biva ku nsalo ey'eggwanga erya Uganda ne Rwanda ku boda oba ensalo y'Ekatuna abamu bagiyita Gatuna era kyekyatulese enkyaleero tulabike nga ate tutandika okubaganya ebirowoozo ku mbeera eyo era gwe mulamwa gwaffe tubadde nga tusoose era okubayitira mu weekend nga bwe yatambudde ne twogera ku kuwerekera omugenzi kati Professor Mutebire naye ensonga eyatulese enkyaleero yesanyu era yembeera egenda mu maaso ku nsalo yaffe n'eggwanga erya Rwanda ebifaananyi nga bw'obiraba ebyo biri live okuva Ekatuna nga n'omusasi waffe oba abasasi baffe gye bali be batuwa ebifaananyi ebyobutereevu bannayuganda wakati w'eggwanga erya Uganda ne Rwanda wabaddewo obutali enkolagana ebadde etali nungi kumpi okumala emyaka ng'ena oba etaano actually abamu bagamba nti yaviira ddala eri mu myaka egy'enkumi 1999 naye kyaddaaki ensalo ebadde eyagalwa emyaka giri 3 olwaleero lweguddwawo awo amawanga abiri ag'okumulirwano Uganda ne Rwanda balabike nga bagenda maaso
obuulyawo n'okusubalagana obulungi n'entambula ey'abantu ebiringiddayo nga mbeera nga bwe yali befaananyi bye tulaba okuva eyo era bye tugenda emboozi gye tugenda okubaganyako ebirowoozo olowooza nti emyaka 3 ng'ensalo nzigale wateekwa okuba nga waliwo ebitaatambudde bulungi okusingira ddala mu byobusuubuzi n'enkolagana erudda n'erudda Uganda eteekwa okuba nga erina kyeyafiiriddwa ne Rwanda eteekwa okuba nga erina kyeyafiiriddwa erudda eyo naye amawulire amalungi egenge okubeera nti ensalo yasobola okuba nga yaguddwa mu mbeera eyo bwetyo bwe tugenda okutandika program abagenyi bange mu studios tulabike nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo tulabike nga tutandikirawo bwana Muwaya Ibrahim kyetulaba kyeyo kyenyini okuva ekatuna ekifaananyi kiwa essuubi nti tulaba kati oluvannyuma lw'emyaka 3 embeera tulaba nga eringa erongoose obaolyawo tusuubire ki oba Munnayuganda ateekwa kubanga kati musanyufu ate kijjidde mu kiseera nga n'ekonomi nayo eguddwawo mu mbeera eyo obaolyawo tuyinza okugamba nti effects z'okuggala ensalo tezibadde felt nnyo kuba ekiseera ekisinga obunene ku bbanga ensalo zebadde nzigale tubadde mu COVID-19 mu muggalo so nga tewali nnyo kutambula kw'abantu ababulijjo abawansi wakati w'amawanga gombiriri olwaleero nga tusanyuka ekisooka njozaayoza bannayuganda ffe ne bannarwanda okuba nti ensalo eguddwawo ekisookera ddala naye nga tetunnasanyuka nnyo kiki ekyagaza ensalo era ebyagaza ensalo byaweddewo jjukira nti ekiseera kinene nga tuli mu nteesaganya ey'omukago gwa East Africa ng'era tugambibwa nti omukago guno bwe gunaaba guzze mu nkola it will be borderless East Africa ejja kuba yawamu nga neetaaga bwa national ID yange n'ensala n'engende Kenya n'ensuubula misolo nga tewali kukugirwa kwonna kati olwaleero bwe tuba nga ezimu ku nsi eziri mu mukago ogwo tukyajaguza kuggula nsalo kiraga nti tuli wala nnyo n'okutuuka ku kukkaanya kuno kwe tulowooza nti kwe kunaagula omukago gwa East Africa tubeere n'akatale akanene tusuubulagane olwaleero tusanyukira okuggula ensalo naye ekibuuzo kiri nti biki ebyagaza ensalo bikyaliwo era bwe bibanga bikyaliwo binaakwatibwa bitya because twalabye mutabanyi w'omukulu era nga ye commander wa defense forces wano mu Uganda General Muhoozi Land Forces I mean ng'agenze e Rwanda okuteesaganyamu ne Mwami Kagame ekyo kyennyini kyokka mu lwakyo ebibuuzo bikireeta bingi okusinga ku ansa zekiwa so oyinza okwesanga nti ebyagaza ensalo tebikwataganirako ddala nabitugambibwa omanyi omusajja Kafero yayimba n'agamba nti tolowooleza ku fronta page si buli bubi lwabugi nti ebeera ki mpolwe ffe tuyinza okuba wano tulaba olububi kuno tugamba akiwoze naye ngeno mu nsi wansi kikyakola ki mwana Muwaya olinga agamba nti wadde ensalo zo zaguddwa oba olyawo ekyagaza ensalo tekinaba kuvaawo tekiyinza okuba nga tekinaba kuvaayo kuba tekimalibwawo visiti emu nti visiti emu eya General Muhoozi okugenda n'ayogeraganyamu ne General Kagame nti olwo kiri ekyagaziza ensalo myaka 3 kyaweddewo lwa visiti lwaki olowooza bwotyo nze kyendowooza anti bino byabufuzi nga bwe nkugambye tulaba empolo naye nga munda kikola ki kitokota nze olwaleero okuggulwa ensalo eno nja kulowooza nti kiri ku common interest era kyekyasitudde komanda w'amagye because komanda w'amagye yandibadde teyeetaba these are diplomatic relations, they are political issues. Naye nkujukiza nti si yasookayo wasookayo process ezze yes ambassador dunia yebale yasookayo n'alemererwa kizibu oga nti yalemererwa ate kati kiki ayinza okuba alina we yatuusa then n'oli naye ongerezawo ekyo kyebatulaga n'ebbaluwa eyabadde ey'okukungubaga eya ministry ey'okukungubagera Mutebire beebaziza ono wabulira nabweko nga beebaza ambassador twebaza ne General Muhoozi okuba nti
ye yaviiriddeko okuba nti ensalo ekola ki eggulwawo era twaniriza n'omubaka wa Rwanda asindikiddwa okubaawo ku mikolo gy'amaziika ga Mutebi. Olaba nti waliwo ekitali kituufu wano. Tusiiga akazigo naye munda omubiri si munaabe. Yendowooza yange. Mwami Mayanja tuwe ndowooza yo. Kiwedde kati tusobola nti kiwedde bannayuganda bajjaganye basanyuke n'Abannarwanda basanyuke kintu kiwedde. Akatono ennyo nja kwongereza ku mukulu Muwaya kyayogedde tekinnaggwa. Lweri teriyo ggwanga lisobola kuteesa in 3 hours implementation nebeerawo okujjako nga tewaliwo nsonga y'amaanyi yaggaza border naye wabeerawo ensonga ey'amaanyi eyaggaza border. In fact yandibadde na president ku president okutuula naye si kusindika ate mutabani we. Kitegeeza nti kino kiringa okutuguumaazaamu akatono naye gye bujja maaso emyezi mitono era ensalo bayinza okuddamu ne bagiggala. Ekirala kye ngenda okwogerako naye abakulembeze abali mu buyinza tetuswalako. Ensalo gitunuulire bwefaanana. Bagiguddewo kukola luguudo, bagiguddewo bantu kuyisawo byamaguzi. Bw'otunuulira ensalo ku ssaawa ya leero ate Mukama mulungi kubanga obuziina abwanika nga tomanyi. Bangi ensalo twali tetukifaako nga nze sijimanyina bwefaanana naye ensalo ye eyawula eggwanga ku ggwanga. Oluguudo ne luba nga lufaanana bwe lutyo olulabibwa ku TV lwandibaddeko oluguudo lw'omukyalo. Minister of Transportation bakola ki mu myaka 3 bwe bagadidde ensalo bandibadde artist bakola oluguudo olwo nti bagenda okuggula nga waliwo ekikoleddwa. Ekirala kye ngenda okwogerako abantu abaali balina businesses abalina ebyamaguzi byabwe ku mmotoka bwe baali baggala ensalo babawa notification. Abantu bangi nnyo baafiirwa ebintu byabwe. Ate nga wano mu Uganda abasuubuzi abasinga 80 or 90% bali ku loans. Abantu abo ne abalowoozezaako ebintu byabwe ebyafa mu ngeri ebaliyirira. Gavumenti egenda erina data abasuubuzi abaali bayisaawo ebyamaguzi byabo. Bwe tutandika okulowooza ku buntu obwo bwe ndowooza nti obaoliwo butonotono tubeera tetuvudde ku mulamwa gwennyini kuba omulamwa ndowooza gwandibadde nti ensalo ziguddwawo. Ekyo ndowooza kyekisinga tebubeera butonotono ekisinga okuba ekinene ne tutandika okulowooleza mu maaso okubigenda amaaso ne tudda mu kunonooza obuntu obwo obutonotono bwe butyo. Si butonotono kubanga tetumanyi sente mmeka abasuubuzi ze baafiirwa. Tujukira bulungi akukyala ebintu ebyabantu abasuubuzi abakonkomalira ku nsala nebivunda tetumanyi sente bazijjawa. Akantu kakabeere katonotono buli musuubuzi awa omusolo. Omusolo gwe gutambuza gavumenti. N'olwekyo mu mbeera eno gavumenti yandibadde enooza ku musuubuzi oyo eyafiirwa ebintu bikabeere ng'ayina nyaanya okulaba ng'abantu abo balina engeri gye babeera at least halfway compensated. Akatono n'okwogerako katono kasooke nfune endowooza eyo bwana Muwaya. Ekyo kyandibadde ekikulu ekyokulowoozaako mu kiseera kino tutandika okunonooza ebintu ebyafa nga bagaddewo ensalo mu kaseera kano oba twandibadde tutunula ku butya bwe tusobola okumaintaininga relations zino era ne tutunulira ne trade bwe tusobola okuboostinga trade mu biseera ekyo kyennyini kyoleese kyekikulu. Omugaso gw'ensalo ki? Kusuubulagana. So tetuyinza kuddira kya busuubuzi ng'abasuubuzi baafiirwa ebintu byabwe ne tukiyita ekitono because amakulu g'ensala agasinga obunene kutambuza byamaguzi n'abantu naye ki kusuubulagana nti Rwanda eri landlocked country nga Uganda bwe tuli. Ekkubo eriba connectinga ku mwalo ogusinga obunene mu East Africa ogw'e Mombasa liyita Uganda. Bantu bangi balina amakampuni gaabwe ng'ebyobusuubuzi bwabwe babitwalawa Rwanda bwe baba baafiirwa. Kati ebyo bye byandibadde bibeera mu nteesaganya entuufu ey'okuggula ensalo etaabaddewo. Ebyo byonna byandibadde nga byalambuluddwa
muntesega singa enteseganya lwakimulowoozamu ababiri nti tewabadde nteseganya ntuufu nga mujjukira bulungi lindako nga mujjukira bulungi ne mu 2019 mu mwezi ogwa August waliwo enteseganya ezaali mu kibuga Rwanda ekyangola era enteseganya ezo zize tripartite gundi ezo zize nga zijja mpola ne zidda ne ku bilateral relations ez'amawanga abiri mpola wabaddewo enteseganya okutuuka we batuukidde Okuggulawo ensalo. Lwaki mulowooza nti bino byonna tebyasoose kulowoozebwako n'okukubaganyizibwako ebirowoozo? Olw'ensonga nti ekyabaddewo essira lyatwaliddwa ennyo ku byamagye okusinga ebyomagye bye biri waatemu. Mu ripooti ezimu kuzavuddeyo mu nsonda ezimu emu ku condition eyaguddwawo ensalo emu ku condition eyaweebwa wano tugambibwa nti kwali kugoba General Kandiho bigambibwa anti kati byebyo bwe babanga ripooti tewali bigambibwa tebiriiko bukakafu teriyo yabyeganye teriyo yabyeganye kibi kimu ekyo kugambye nti ensonga bizze mu byamagye tebiri ku musuubuzi era tulaba nti neyagenze ensalo eryoka eggulwewo era gwe tusuusuuta gwe tukubira engalo olwaleero muduumizi waki ow'amagye kati enteeseganya zino ezifa ku muntu wa wansi tezikoze eki tezibeereddwako. Omukulu kyabadde akugamba nti nekkubo lyennyini liraga nti abali mu byobusuubuzi aba minisitule y'enguudo aba minisitule ekyokuggulawo kiringa ekyabagwiddeko obugwe babadde tebakisuubira nti kinaaba nakyakakati kyova olaba nekkubo likola ki lirabika bwe lityo. Naye tulina okuteeka essira nti bwe wabanga ensonga ezaggazaawo ensalo zaalimu engeri y'okunyigiriza ebyamaguzi b'abantu then amawanga gano abiri galina okuba nti gateesaganya gabeere nti abantu abo bakola ki baliyirira. Ndooza kasooke mbeko kyenambulula ekijjo tuyambako okugenda mu maaso. Ensonga ezaaviirako okugala ensalo ndooza kwe tujja okusinziira. Rwanda yaleega nti abantu baayo bannansi baayo bwe bajja wano batulugunyizibwa, abamu bakwatibwa, abamu ne babeera deported, abamu ne babeerawo actually mwalimu n'ensonga ya security. Rwanda actually ensonga ezayensinga zaali ku ludda lwa security ng'egamba nti mwina ne bye mukola oba oliawo ebithreateninga security ewaffe Rwanda kyova olaba ndowooza oba oliawo muzzeemu ne element ey'ekinamagye nti baali baga nti twali actually nti tuwagira abayeekera eggwanga erya Rwanda. Siraba lwaki bwana Muwaya ne bwana Mayanja temwagala kujjamu ensonga eno ey'amagye mu nsonga eno kuba balina ensonga yabwe ya security tetwagala kugijja bamugiraba ng'etaabadde ntuufu okubeera mu bintu. Uganda ye yasooka okwakyuzinga Rwanda okuyingirira security ya Uganda. Tujjukira nti General Kale Kayihura bwe yali akyali inspector general wa police ensonga eno yavaayo nnyo n'egamba nti bannarwanda ababa badduka eri olw'ensonga z'obufuzi ne bajja eno nga bannabyabufuzi gavumenti ya Rwanda yakozesanga akakundi mu poliisi nga kalipootinga wa General Kale Kayihura okubakwata ne bazibwayo mu ngeri emenya international laws era ne baba nti bwe baatuuka eri baatulugunyizibwanga. Tunajjukira akakundi ka Balasa okwava ne President Museveni okuvaayo olwatu n'ayita General Kale Kayihura kawukuumi mu poliisi ekyo kiri kuliko ensalo abadde baga nti ensalo mbi erabika oludde olw'e Rwanda lulala lwendumanyi lulala ensalo zirabika bulungi. Bino ebizimbe eby'oku nsalo byennyini bizimbiddwa bulungi mulimu ne offices ez'enjawulo eza customs eza URA eza UNBS ensalo bwe zityo zonna. Katono nnyo mu segment eddako tujja kufuna reporter waffe tumuwe eddakiika nga 2 ali ku ground atuwe ekifaananyi ku nsalo butya bwe zirabika naye tuwumbewumbe ku nsonga eyo. So tunajjukira nti eyo gye byava kati General Kale Kayihura bw'agibwa mu police n'ateekebwa ebbali ate kati accusations ne zikyuka Rwanda n'etandika nti yekola ki now accusations ezo zavuddewo kyenkugamba nti olwaleero
okuggulawo ensalo tekuli kukuvaawo ku byabyegazaawo walina okubanga because tumanyi nti enkolagana z'amawanga is about interests okay so olwaleero walina okubanga waliwo common interest Uganda ne Rwanda gye beetaaga weri esooka trade eyokubiri nebyo bibadde nga trade eyokubiri East omwoyo gwa East Africa that East African spirit nedda ssebo weziri interests mweziri olwaleero tuli mu mbeera nga amagye ga Rwanda n'aga Uganda gonna gali e Congo lwe basemba okubeerayo gali officially giga Uganda lwe basemba okubeerayo bonna yakyo kyogere lwe basemba okubeerayo bonna tuli ojjukira nti beetunuzaamu ki omuliro gwe ekiri e Congo teri atakimanyi so common interest kyene yekongo eyinza okubanga ye yaviiriddeko bannamagye okwogeraganya mu ndowooza yange ensalo neebanga ke kabubi okuggulwa kw'ensalo ke kabubi akabiikiddwa ki bannayuganda naye ng'ebyagazaawo ensalo sirowooza nti bitwala olukyala lumu olw'omukulu omu naawe okyaluyita lukyala lumu mwana muwayanga nkugambye nti baatuulako mwangola ababiri abakulu ababiri nga kuliko n'abakulembeze b'ensi abamediatinga n'ebbaluwa entongole eva mu gavumenti ya Uganda nga yeeba tebeebaziza nti prosesi ebaddewo bagambye omukulu eyasituse n'abiteekamu bwana Mayanja yeebale nnyo yeebalire ddala tandikira kakati nga nzirayo ku nkolagana z'amawanga enkolagana z'amawanga nga bwe twogedde nti okusookera dda bubeera busuubuzi wakati w'amawanga ago obusuubuzi buno bwinvolovingamu abantu abawansi era twakiraba bulungi nnyo nga baggala ensalo nti waliwo abantu abalina ebintu byabwe ku bimotoka ne bakaaba n'amaziga naye njagala okubuuza genero eyagenze muhozi yennyini yasitudde abakulira abasuubuzi mu Uganda n'agenda n'omu okulaba nga bateesa okulaba ng'ono awa data abasuubuzi bameka abaafiirwa ebintu byabwe era bagenda kubasasula batya lukiiko kyo olwatudde mu Uganda ne luyita abasuubuzi abo abasuubuzi baafiirwa ebintu byabwe abamu tebagenda nakuddamu kukola baali bakamala okufiirwa ensalo nga bazigadde covid najja banka ne zitwala ebintu byabwe interest teyakenderako ku banka kino kyenteesa mu kino nti abakulu abatukulembera bwe babanga bateesa ku bintu bino balowooze nnyo ku bannansi abakola businesses wakati w'amawanga gano omuntu akola business afiiriddwako atya okukeera obukeezi n'oggalawo ensalo tekiyamba nga tewaliiwo nkola egenda kuyitwamu kubanga ensalo tebazigala batyo waliwo mu kiseera ekyo obutakkaanya era buli ludda lwavayo ne lulambika nti ffe ensonga yaffe yeeno etuviiriddeko oggala ensalo ffe ensonga ya security abantu baffe batulugunyizibwa bwe basala ensalo ne badde ewammwe n'abalala nabo ne babaako ensonga zaabwe ze bakola ki ze beemulugunyaako sira lwaki mugaa nti tewaaliwo nsonga ensonga zaaliwo kakati obutakkaanya bubeerawo obutakkaanya bubeerawo mu maka gwe maama ne taata muba temwina butakkaanya lwaki abaana mubamu emmere bandikikoze batya obutakkaanya oba bwaliwo wakati w'abakulu abasuubuzi bano abalina emaali yaabwe benkyaliko bandibadde bafiirwako okulaba nga those people babasasula sente zaabwe zafiirwa basobole okusigala mu bizinesi singa ensalo ziba zigguddwa tolowooza nti kikyali a bit early okutandika okwogerako ekyo oba oliawo bagambye nti katusooke tugulewo ensalo then ebirala tujja kuddamu nga tukola kinga ekiwandiiko bwe kyabadde era mu kiwandiiko ekyavudde mu ggwanga erya Rwanda kyagambye nti kati ensalo zigenda kugulwawo okutandika ennaku zimu za 31 then tugende mu maaso nga twongera okwetegereza n'okutereeza mukulu Apollo siri America ndi mu Uganda gye mmanyi obulungi gye nzaalwamu oba emitwalo 10 gyalema okutuuka ku bantu mu budde bwa covid oba amagi agasondebwa abantu galema okugabibwa oba emmere eyasondebwa abantu abeewaayo kinoomu yalema okugabibwa okuweebwa abantu abaali babonaabona
mu byalo abantu abali bafa enjala oyinza otya okungamba nti gavumenti ya Uganda egenda tuula eyita abasuubuzi badize sente zaabwe tebajja kukikola kino kye baakoze omukulu nga bwe yagambye baasiiza akazigo kawedde kati omugole amenyemenya ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya amanyi nze tusima Apollo mu studios tuline honorable njamuyita honorable kuba yagezaako wadde tebyatambula bulungi Vincent Mayanja munakibiina kya Democratic Party mukakalukanyi w'ebyobufuzi erudde eyo ate tuline Muwaya Ibrahim ye mutunulizi w'ebyobufuzi naye erudde eno twogera ku mbeera eriwo kati nga olwaleero lwe lunaku mulindwa Abannayuganda n'Abannarwanda babadde balindiridde nga ebbanga lyetumaze ng'ensalo zigaddwa seemuno ensalo ziringa 3 ensalo ezitugata n'eggwanga ery'o Rwanda nga zigaddwa emyaka 3 mirambirira olwaleero lwe zitandise okugulibwawo oboolyawo bagamba nti abatunuzi b'ebyenfuna bagamba nti kino kijja kuyambako ensi zonna ebbiri okulabika nti oboolyawo zeddaabulula okuva mu kiseera ekya COVID-19 mu byenfuna twabadde eggwanga erya Uganda lifiirwa ekinene ekitundutundu ekinene okusinga ddala bwe natunudde emiwandiiko mu trade deficits Uganda yadde efiirwa ekitundu kinene okusinga Rwanda kuba Rwanda bye-exportinga mu Uganda bw'otunula ku bye-exportinga ne Uganda bye-exportinga olabawo enjawulo bwetyo byetukubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero era nja kusaba abaproducer bange mu dakiika nga 5 batuwe ekifaananyi ekyo nakyo tukifune bulungi okuva e Rwanda ku nsalo lipoota atubuulire biri bitya mu dakiika nga 3 nyezuka katufune Robert Mutebi ali butereevu ekatuna Robert Mutebi oli live ku Soul TV twagala otubuulire kiri kitya twabadde tusuubidde nti oboolyawo wajja kubaawo omukolo oguli official ogw'okuggulawo ensalo kirabika okubanga tegujja kubeerawo kuba olwedde ensalo tulanga zaguddwa dda batandise okutambula ate nekyokubiri abali mu studio badde balabye ekifaananyi ekiveeyo ku nsalo bamu ne batasanyuka ne bagaa nti ensalo zandifaananye bwe zityo tubuulire kiri kitya ku nsalo ya Apollo otusiime ensanyusa okuddamu okusisinkana saawa zino ku ssaawa 6 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero wano ekatuna wetuli baguddewo ensalo bannayuganda abava e Uganda ogenda e Rwanda okulabika nti batambula ate n'egatuna eno katuna eri gatuna saidi ye Rwanda nabo baguddewo bannayuganda okubanga batambula mu mbeera emu oba endala nga bava erudda eri nga badda erudda eno ekyo kyo kyaguddwawo naye obuzibu kakati we bukyali bwebwo okuba nti saidi eno eya Uganda embeera y'enguudo embeera y'ekifo kino wano wenyini ku border post wetuli yo ekyali nzibu nga n'emmotoka eno yenyini esoose okulabika nti ejja ajjukira yatuuse saa 9 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero ekyalemedde wano mpulidde nti bagenda kuleeta greda nga balabike nti bagisindika kati embeera gye tugenda maaso n'okubalaga nti ekitundu kino kyo kikyali mu mbeera mbi bagezaako okuddaabiriza buddaabiriza bintu na kulongoosa kifo nga mugenda maaso n'okulaba mugenda maaso n'okulaba kyekyo ekiriwo nti wano bayiyeewo malamu nga bwe mubumanyi bw'atonnyamu enkuba yatandise saa 8 okutonnya anegye buli eno ekyagenda maaso n'okulabika nti bufuuyirira wano bwe mutunula maaso bitaba by'amazzi byebiriwo ku saidi ya Uganda eriyo kiri kawerete kubanga okuvira ddala saidi eya Rwanda gatuna olaba nti kolansi mataala biki naye wano wo bagezaako bugeza okulabika nti buli kimu bakirongoosa banaffe ab'ekitongole ekyebyenguudo abayonora nabo baleeteddwa mu bungi erudde eno okulabika nti baddaabiriza enguudo nga onaatera okutuuka wano mayiro nga 3-5 enguudo zibadde zaawo mugguka nga n'emmotoka tezisobola kuyitamu ayonora yazze era wetukeeredde olwaleero nga enguudo baziyeemu malamu awo nawo neebuuza era simanyi oba mmotoka kubanga amakoona mangi zinaaba zisobola okusala okutuuka wano naye nga ekiri eno abantu bagenda bakubira amasimu abavuga trucks zinenene babagamba nti mujje muyite eno kubanga kusinzira ku banaffe abavuga ebimotoka bino abatugamba nti eno wanguko era kumpiko naye wano e Uganda ku ludda olwa Uganda embeera yonna ekulaga nti okwetereza kubadde kutono batandika butandisi buno obuyumba bwolaba obuli wano babadde olunaku olw'eggulo bagenda maaso nakulayika nti babwokya ebyuma babuteekeko amabaati kitegeeza nti wano saidi yaffe mu Uganda
embeera yeeyo kakati eriwo. Kyenjagala okutegeezako omulabi waffe agenda maaso n'okulabika nti otulaba we twasembera okubalaga ebifaananyi ebituufu ebyali eno nga bagaddewo ensalo emyaka 3 egiyise. Oluguudo lwonna lwali lujjudde emmotoka ezo ezaali zijja eno, naye bazidayivatinga ne ziyita mu bitundu ebirala ne ziba nga zayingira Rwanda. Kakati tewali mmotoka yonna gy'osanga ku luguudo eno yokka gy'oyinza okwogerako kubanga yeesoose okusala ensalo okuva sayidi emu okudda ku sayidi endala ng'ogyeko ez'abakungu abazze okuziika Governor wa Bank of Uganda olunaku olw'eggulo. Apollo tusiime kutwalizaamu kyekyo ekiri wano, y'embeera eri wano tennaba nnungi nnyo mu mbeera y'ebyentambula, ate n'emmotoka nazo tezinnabeera nnyingi ziva erudda lwonna. Uganda tennaleetayo esala kudda Rwanda yokka yeereeseeyo. Ebyebito bibiri kankuddiza omuzindalo mugende maaso n'okubaganya ebirowoozo. Tono nnyo Bwana Mutebi, mu kigambo kimu kyokka tubuulire ku nsalo zo endala, ku byotegeddeko zo ensalo endala zo entegeke lyetya ey'okuziggulawo, kuba eyo si ensalo emu yokka eyabadde nzigale. No, okusinziira ku bannaffe aba customs ne bannaffe aba URA bategeezezza nti ewalala yonna ku nsalo endala zonna eziyingira eggwanga eya Rwanda wo tewali buzibu, era ekimotoka kino kyolaba wano emabega kisikaana kirina gye kijjiddwa ku nsalo emu era egenda mu ggwanga erya Rwanda, eri yonna tewali buzibu bwonna. Obuzibu okusinga abubadde ku nsalo eno yennyini gye tuliko, kyova olaba nti motoka zonna ezaali zigenda ziyita wano baziragira zigende ziyite ku nsalo endala 3 eziyingira mu ggwanga erya Rwanda. Yo tewabadde buzibu bwonna, wano wokka wabadde kalumanywera era wano baba nga baguddewo, akitegeeza ewala wonna tewali buzibu. Era batutegeezeza nti bo abantu abatambuza ebigere kubanga bo twabalabyeko nga tebali mu mmotoka badde bakkirizibwa okusala okuva eri n'okudda eno, kasita obeera n'ebiwandiiko ebikukkiriza okusala. Twabalabye akawungeezi k'eggulo nga basala, naye nga wano bagamba nti kumpiko okuva ekigali okutuuka wano ziringa kilomita 95 zokka, naye ate bw'oba oyise ewalala wabeera wawanvu nnyo. Kyova olaba nti wabaddewo abantu badde tebatera nnyo okuyita ludda eri, naye ng'eri yo babadde bakozesaayo okusinziira ku amawulire ge twafunye wano we tuli, yo wabadde bakkiriza okulabika nti bayitawo. Okuggyako Apollo mpozi bw'oba oyagala nkufunireko katono ku mwami ono asoose okuyita wano, ngenda kubanga nkufunirako mu kigambo kimu bibiri. Waswa mpayo eddakiika emu omukulu ono Waswa gw'oyinza okugamba nti yasoose okuyita wano, ekyo yayinza okukitunyonnyola obulungi kubanga nange mbadde nkirinamu ebibuuzo, naye nga bwe babadde bakozesa ensalo yagenda okubanga akitunnyonnyola. Agamba tundulawo erigolaba abagenda kuteeka wano wateereddwa katenti aka COVID-19 mwetusimbye kamera bagenda kubanga bakebeeramu COVID-19. Abanafu abali mu studio n'abalabi ba Soul TV tuli Munnyo ku Makya bandyagadde okumanya ensalo endala zo zibadde zikola oba nazo zibadde nzigale ng'ensalo eno? Zikola kakitumba ekola era gye tubadde tuyitire zo zikola. Kakitumba n'ekyanika zo zikola. Yo tebaggalayo. Ekirala obukwakkulizo bw'okuyita kakitumba n'ekyanika bubadde butya? Temubaddeemu kusika muguwa n'ebirala? Ate ekiriwo loole zo zokka zitambula. Naye kati oba nga ggwe nti osala ogende awo tokkirizibwa. Kyekiringa ne kakitumba era avuga biroole mumukola ki? Musala ne mugenda kuba mutwala byamaguzi. Naye abasaabaza abantu ababulijjo tekiriyo ekyo. Era ekirala kye twagala okumanya ekakitumba baasi zibadde ziyitawo oba teziyitawo? Tekiriyo, newobeera ggwe nti osala oyingire mu kigaali ova e Rwanda odde Uganda tokkirizibwa. Kintu kimu ggwe gwavuga emmotoka osala n'emmotokayo tewali baasi oniyitawo. Ng'ovuga yabyamaguzi? Esebo eyabuyonjo nedda tewali. Esebo kale emmotoka eganya okuvaawo? Bagenda kuleeta tractor bansike enveewo. Esebo kale ndowooza Apollo tusiime ne ttiimu nga bwe muli mu studio Kiraifa ayinza bulungi ku nsonga eyo atugitegedde
wano wo bikyaganye emotoka ekyaganye olwakaseerezi naye tetunalaba tubadde tulowooza nti baasi esooka okuleeta abasaabaze abayingira Rwanda tunagirabako ssaawa zino naye byonna ebyo tetunaba kubirabako tukyalinda bulinzi okujjako ng'era waliwo ekirala kyewandyagadde okumanyako naye ekyo sofa kyekikyali wano wetuli ssaawa zino ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ekatuna. Zanyo tuyanzege senior reporter Robert Mutebi tujja kubanga tukweyongera mu program eziddako oyongera otu updates okuva ku nsalo eye Rwanda eye Katuna mu mbeera eyo abali mu studios embeera mugiwulidde emotoka esookedde ddala okusala ekwamidde mu kubo ibadde ensalo okuva Rwanda ndowooza okujja ne Uganda ekwamidde erudde ekwamidde ku side eye Rwanda eye waffe eyaffe tandikiraawo ndowooza mukama wange kyewuunyisa emyaka 36 ng'abakulu abatutwala bali mu buyinza tebalowoozanga nti ekkubo ly'oku nsalo eriyingiza ssente eriyisaawo ebyamaguzi erireeta enkolagana ennungi wakati wa mulirwana nti lyetaaga okukolebwako. Kyewuunyisa nnyo okulaba nga lifaanana mu mbeera bwe lityo. Kakati nze mba sijja na kwewuunya lwaki eri ewange erigenda ewange lya ttaka oba eryo ndowooza babadde baagala bannayuganda tutwale ebyamaguzi ku maato. Twategezeddwa nti era waliwo enkola waliwo works ezigenda mu maaso bawo badde bakayiwawo maramu waliwo ekikolebwa bw'obeera n'ennyumba yo mukama wange ng'ozimbye ennyumba tosooka kukola lubalaza nga tonnakola ddiiro. Lino ly'eddiiro lyaffe bw'eba nnyumba omugenyi w'atuukira erirabibwako lwaki okola olubalaza lw'emmanju. Ebyo by'ebintu ebibadde bisookebwako okukolebwa gavumenti. Emyaka 36 kiswaza nnyo okulaba nga kyekyo ekifaananyi kye tusobola okufuna ng'ate buli mwaka bajeti ya Uganda efuluma ey'okukola enguudo ate nga ya busente buwanana abasuubuzi abantu bonna ne babajjako emisolo egy'okukola enguudo naye ng'enguudo ziri bwe zityo. Bala Mayanja tubeere positive tugende mu maaso ensalo zaguddwa baabo bakola oluguudo ekyo tusooke ndowooza tukireke tugende mu maaso. Olaba otya nga era mukama wange ndi positive kiringa nga bw'onoogamba nti omusajja ayambadde suuti n'anyuma bw'abeera n'ekikunki mulekere ekikunki kijjako ne mugamba nti sebo onyumye. Kakali kye ŋŋamba nti nga bwe baguddewo ensalo kati bakole ku nguudo yes bakole ku nguudo bwe baliddamu okusiba ate tuleme kuswalaga ate n'ebyamaguzi byaffe bifudde. Bwana Mwale nedda apo tetwesibye kantu akatono ng'ekinene governance issue tupulaninga ddi abakulembera eggwanga lino bannamagye era benyumiriza ennyo mu kulwana kwabwe. Ffenna tumanyi nti mu magye you aim then shoot. Naye ate bwe tutunulira engeri gye baddukanyamu emirimu gy'eggwanga balabikanga abashootinga then they aim. Ekyo kisoboka ekyo nkugambye omusajja tulabye wano omwami ng'atulaga offices obuyumba babwokya kati babwokya kati kola ki oluguudo maramu baamuyiyeggula enkuba nejja nekola ki nemutwala kwegamba tuteekerateekera ddi eggwanga. Kyova olaba kyenkugambye nti bino prosesi entuufu ey'okuggulawo ensalo teyakoze eki yandibadde etya process entuufu walina okubaawo enkola yandibadde etya because okuggulwako ensalo eba diplomatic process nti olwaleero ekisooka tusinze okulaba nti okuggala kw'ensalo kumpi kwali ku ludda lumulukka wadde ng'ogambye nti waliwo ebinyiga ensi byembiriri. Sinnalabayo ambasadda wa Rwanda nnyo ng'ali mu State House wa Entebbe kuba embassies ze zitandikirwako era ensonga lwaki ambasadda ayitibwa his or her excellency kuba nti yaba omukiise wa president yamala ensonga president ze yali maze mu ggwanga eryasookerwako. Otegeeza kimwaya nti oludda olwaffe lwe lubadde lweguyanye ensalo ezigulwe wawuliddeko nti ambasadda wa Rwanda agenze ku meetinga president Museveni nedda naawe nedda wawuliddeyo kati era kakibeera bwe kityo kibi kiri omwo lindako bwe kibeera nti ensalo bwe zinabanga ziguddwawo tujja kufuna bye tutunde Rwanda n'ensobolaga nejja kutambula ngende maaso. Ffe tulwanirira ebyobufuzi ebigoberera amateeka n'enkola enambulukufu
nti olwaleero bwe tubanga tulina diplomatic missions nga tezikozesebwa kimala mu nteesaganya zino kyova olaba nti ambasada Adonia yabaddeyo okubeerawo ng'omulabi n'okuba nti yeetabye mu nsonga byanjawulo yadde si mulabi yabadde agenze kuteesa nedda yabadde asindikiddwa with a special message to President Kagame nedda so yes ye yabaddeyo ab'e Rwanda bakozesezza ambasada wabwe feeno ki bye bino byolaba ku nsalo nti tumaze emyaka 3 mujja tugamba nti tubadde mu covid tubadde mu ki naye ng'enteeseganya weeziri ng'era tulaba ekkubo tuliraba ng'era tumanyi nti ensalo bweggulwa twetaaga ki offices kati tulinga abajjiira mu nnyumba tubaka kino na kino na kino na kiri naye nga ensalo okuggulwa kw'ensalo kyekugamba nti kyabadde abrupt twabadde tetukisuubira of course embeera ebadde mbi nga bulijjo nti ensalo ya Rwanda abagituuseeko sigendangako Rwanda nze ng'omuntu naye batugamba nti bw'osala okuva e Rwanda okudda mu Uganda obanga avudde America ogenda e Mexico obanga avudde America ewaffe ye Mexico erudde eri America naye omba governance ye issue one nti obukulembeze erudde eno emitendera egirina oteekebwa okuliyitibwamu bwe giba tegiyitiddwamu bino bye tulaba byebikola ki bwana Mayanja essaawa eno tetwandibadde nga tukubiriza bannayuganda abagenda okuganyulwa mu ntegeka ey'oggulawo ensalo nti mwetegeke yina ensalo ziguddwawo tetugenze mu buntu obutono kirowoozo kirungi naye nga tetusobola bw'oba ogenda okwabya olumbe tojaganya nnyo olw'omusika aye ne weerabira gwagenda osikira tokifunye bw'oba ogenda okwabya olumbe tosanyuka nnyo kubanga ogenda funa omusika ne weerabira oyo yaliwo ono gwagenda okusikira waliwo abasuubuzi abagenda okuganyulwamu mu nsalo naye tuleme kwerabira kituufu ti abasuubuzi abaasangibwa nga basuubula nga balina ebyamaguzi byabwe byafa kati kyensaba gavumenti nga mpumbawo nti bandibaddewo n'enkola ennuŋŋamu ne babanga abasuubuzi bano babakuŋŋaanyize ne batabawa interest naye babaddiza essente zaabwe capital eyagendamu eyayonooneka basobole okuba nabo okusigala mu bizinesi ate era nsaba n'abakulu abatukulembera naddala abakola Ministry of Works okulaba nga oluguudo olwo balukolako nga baluyooyoota at least olwo endala ezaffe ez'omukyalo tukkiriza zo bwetyo bwe tulifa bwe twazisanga era bwe tulifa kubanga tezigenda kukolebwako naye olwo olutunuulirwa olwo olutugatta kiswaza nnyo mukulu munnange ng'omukulu bw'agambye n'ova mu America n'ogenda e Mexico kiswaza nnyo ng'ate Uganda kyewuunyisa Uganda abakulu bamaze emyaka 36 ebikoleddwa tubirabako bayambako tubadde mu mikolo egy'emyaka 36 ebikoleddwa sibiganye era ebikoleddwa byalambikiddwa bulungi kilometers ez'enguudo kirungi nnyo beebale nnyo mbasaba ne kilometers zino baziteekemu bongerezeeko ne kino bakiteekemu kuba kiyamba abasuubuzi mukadde kana kasigaddeyo tusigaze eddakiika ziringanya zokka ndowooza twogere way forward ekigenda going forward kiche mulaba kuba muwayago obadde okyalinamu n'endowooza nti tebinaggwa nti waliyo ebyekongo nti waliyo bino ne bino way forward ndowooza tuwe bannayuganda essuubi ensalo zino ziguddwa kati abategeka okusaza ebintu okugenda e Rwanda abategeka okutundayo ebyamaguzi kati mwetegeke muwawule ebintu biteredde sisobola kugamba nti biteredde okujjako nga nekakasa nti biteredde tonabakwekakasa naye obusuubuzi bwonna kagibenga buli mu mirembe butya obusuubuzi ze risk nti abantu basuubulira ne mu bitundu ebirimu entalo ne bakola ki wano tobadde ne Sudaani ebijja ne bitabuka naye olutereramu kati ne abantu nga bakola ki ogwo gwe mutima ogulina okubaawo so yes nkubiriza bannayuganda abasuubuzi bakozesa omukisa guno okuba nti ensalo zaguddwawo batwale ebyobusuubuzi byabwe e Rwanda n'Abalwanda baleete kuno ebyaffe ebyabwe tubeere nti tusuubulagana naye abakulu
aba government tusaba nti kino ekizigo bakisiize nga bwe basazeewo nti basooka kwesiga bizigo ne banaabe batukule enkola ennambulukufu ebeerewo enteesaganya ezannamaddala zibeerewo tugonjoolere eddala ensonga ezaaviirako ensalo okuggalwa tugendere eddala mu mutima gwa East Africa tubenga abatalinaawo na nsalo ekyensalo tubeere nga tetukyakola ki tetukyakirowoozaako tubeere abooluganda olwawamu olwa East Africa tusuubulagane bwe mba amaze okusoma amateeka gange nyinza ogenda kyembaazi zange nenziteeka ekigali nenziteeka eddala asalaamu nenziteeka e Nairobi nandyagadde okikola ekyo abaana b'amasomero abasoma tulina abaana bangi abava e Rwanda abasomera kuno tulina abaana bangi abakuno abasomera wa e Rwanda bonna ensi tubeere nga tetusobola kukola ki kufiirwa deni nekkubo likolebwe baswaleko bwana Mayanja mu dakiika emu way forward oba going forward sijja kwawukana nnyo ne mukulu ono nange nandisabye gavumenti omulundi omulayi wabeerawo nga waliwo obutakkanya wakati waabwe ekyokuggala ensalo kireme kubeera immediate bwe baba bagenda kuggala kibe ekintu ekisembayo ennyo kubanga ebintu ebisinga byonna ebibeerawo bisobola okubeera resolved nga muli ku round table batuulenga ensonga ezo bazimale baleme kukosa abasuubuzi ate baleme kukosa abatambula mu mawanga abiri era nandisabye nti abasuubuzi bekwanyekwanye baddemu bakole bizinesi nga ebazikola kale Alexon TV tukwebaza olw'okuba ntubadde naffe akabanga kano konna akadde kaffeko kalinga akaweddeko nze nja kuyozayoza bannayuganda ne bannalwanda nti ebbanga ery'emyaka 3 ate lyetukoseza okusingira ddala obulamu obwafiirwa bwe twafiirwa mu kaseera ako bannayuganda twawuliranga nti bwe bagendanga e Rwanda ne babakuba amasasi n'abalala mbu bajja ne bakuba amasasi ne ebyenfuna byonna ebyatataganyizibwa mu mbeera eyo tuyizayoza ababadde mu ntegeka eno mwenna okulabika nti ensalo ziguddwawo katusuubire nti wekituuse ate tewali kudda mabega ensalo zisigale nga nziggule kubanga kino kibadde ekivoola ne amateeka aga Common Market Protocol aga East African Community betubanga twakiriza okugenda mu mukago gwa East Africa tugoberere enkola zona eza East Africa ate n'okuba nti tulimu obwaseruganda tusigaze obwaseruganda obwo n'ensuubulagana zigende maaso mu mbeera eyo kambagaliza olunaku olungi nebaza abagenyi bange muwa Ibrahim webale kujja neyanziza nateera okumpa omukisa guno ababadde batulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire bwana Mayanja webale okujja nange bwentyo neyanziza nnyo ssebo wagambye nti yeegeza mu ntebe oba olwakadde nja kutegeeza nti tubadde ne mwami Vincent Mayanja omukakalukanyi w'ebyobufuzi ku ludda olwa Democratic Party tubadde ne Mwaya Ibrahim ye mutunulizi w'ebyobufuzi mu mbeera eyo tubaagaliza olunaku olulungi tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi bannayuganda bannamunyo ku makya mwera